Asaba ne banyabo chacha mukama enyeri yange mwe bali kutuuliriza n'abatulaba mwenna amawulire gendese gange ng'omuntu sigankomeredde naye binaavayo mu birinde. Prime Minister wa Uganda omujja. Prime Minister wa Uganda omujja Yowekitiibwa Dr. Ruth Nankabirwa ate era mu bapya abajjiddwa abaleeteddwa mu cabinet eyaliko omuduumizi wa polisi ya Uganda Owekitiibwa Kayibula, omulala aleeteddwa ku cabinet Yowekitiibwa Mathias Mpuuga, omulala aleeteddwa ku cabinet ye Minister Ssekabembe n'abalala. Naye bino bye bifo ebiri specific byensuubira nti bikola ki. Mujjukira omukyala yali Namuganza Passes Parliament gwe yagoba aleeteddwa kuba Minister wa Presidency ate abaddeko natwalibwa mu trade. Honorable Kayino Tafirwa agobeddwa ate Jim Mwezi n'amusikira. Honorable Sempijja ajjiddwawo n'asikibwa Mululi Mukasa. Ate Vice President barese Ruth Nachobe Mbonye ate Head of Public Service n'abeera Mire Babaranda. Honorable Dennis Obua asikiziddwa Kabanda David ate Minister wa Kampala n'asikizibwa Balamu Barugare. Honorable Nyamtolo Fiona aleeteddwa kuba Minister w'abavubuka ate Honorable wa Gender Honorable Betty Amongi n'atwalibwa ku nsonga za Karamojja. Honorable Dennis Obua aleeteddwa Minister wa State wa Finance ate Kasolo n'agobwa. Bino bye mbagamba si byankomeredde. Ate Minister wa in charge of security abadde Minister wa security Honorable Oboth ate ne baleeta ne Honorable owaffe Ekanya. Omulala aleeteddwa ku board omupya ye Honorable Chris Bariomus nga ye Minister w'ensonga z'ebweru ate Honorable David Muwoz n'aleetebwa ku nsonga za internal affair. Honorable akwataganya ensonga z'obwa president oyo naye tujja kumulaba naye mupya ye Honorable Mawanda Mweraba n'ebirala mu birinde. Segula microfinance Dr. Tistera kwenganga mu kintu kyonna nga sikirinaako bukakafu nga sikirina mukono kubanga ndi musajja mwesimbu era munzikiririzaamu ebbanga ekigambo kyange kiba kigambo kyange. Bakadama muwulirize bababbi musindika ssente zammwe okubaako bye zikola monthly oba periodically ne bazibba obusavinga bamugenda okuba nga babubbye katompuli anko nga njogera ku banka yo noba microfinance yonna kati nkuleetedde ekipya Segula microfinance. Nina omukyala gwe mbaleetedde wano tubuuzeeko nnyo briefly. Mbalamusizaako abalabi baffe Bannayuganda amannya nze Mukuumi Florence nga ndi business developer Segula microfinance. Asanyusa okubanga afunye omukisa guno okutwogerako mukoto. Segula microfinance musangibwawa? Segula microfinance tusangibwa Kasubi ku kizimbe bakiyita Princess Complex. Bw'oba otuuse Kasubi mu bitaala otunula ku kikubo ekikira wansi ku Makerere University ku mukono gwo ogwa kkono wewali ekizimbe kye bayita Princess Complex. Tusangibwa ku mwaliriro okusembayo waggulu. Mukola ki particularly ekibadde kitakolebwa microfinances ndala ne banks ndala? Kati nga bw'olaba nti microfinances oba banks endala zonna zigaba looni weewaawo tukikola era loans gwe gumu ku mulimu gwaffe gwe tukola tukola kituyita business financing eri micro businesses nti oba oli olina business entono business etandika oyagala kwongeramu kugeza jangu tugenda kuwa looni osobole okweyongerayo mu maaso era n'olwokusaba lw'abangi tulina product empya gye twaleese okusinzira naddala okusinga baclients baffe abali abakola mu mawanga g'ebweru oba bakadaama babadde bambi babbibwa ssente nga bazesigisa ab'eŋŋanda oba emikwano ne batakola kibateekeddwa kola na ssente ezo. So olw'okusaba kw'abangi oliako osindika obukadde bubiri zibeeko zikola abaana bo tebabasasulidde ate ne bakuloga ogenda otuwa ku ssaawe ne weeyambula. Kati olw'okusaba kw'abangi twaleeta product empya nti bw'oba oliyo ng'oli kadaama muganda waffe mu nsi yonna gy'oba okoleddemu osobola okutusindikira akasente ko n'otwesiga ne tukolera ekyo kyennyini ky'oyagala. Nsindise miliyoni zange 2.5 njagala muweeko maama emitwalo 3 musasuleko ku school fees endala zigendeko ku nnyumba ya emirimu egyo mujja zikwasaganya mutya kuba batubbye. Kati ffe tuli beesigwa era tuli ekitongole ekiyimiridde ku bulokozi nti oba tuli ekitongole ky'abalokole newankubadde tetubuula tukola ku muntu yenna oba oli musiraamu oba oli mukatuliki oba oli museveniside
so kati ekyobwesigwa tukikulembeza nnyo kuba ze zimu ku mpaji ezizimbye ekitongole kyaffe so kati bw'otuwa akasente kaako tukola emirimu gino nti oba ogambye maama mumuweeko emitwalo 6 ne tukuwa receipts ng'eraga nti maama yazifunye kwegamba nga buli kimu nga bw'okyagala tukola emirimu gyo ne tukuwa receipts zo naffe ne tukkiriziganya naawe ka commission kootuwaako fembi ne tuba basanyufu. Kati bwe mba ngenda bweru wa ggwanga sente zinsimbye n'akasente kenjagala muyinza kunkola mutya? Kati abantu abagenda bweru w'eggwanga oba nga oyagala kugenda weeru wa ggwanga kunoonya ku bulamu obulala twalina product eyo eri bakasitoma baffe naye essaawa zino twagiyimirizaamuko wabula essaawa zo tetusobola okukola nti bw'oba ng'olina omusingo nga mu butuufu guwera osobola okujja n'oyogera naffe ne tukuyamba. Enamba yammwe y'essimu? Enamba y'essimu eri 0776 ana 67 yadde 0776 enamba y'essimu eri 0776 94 ana 67 eri ku WhatsApp osojjukira page obudde bwonna n'otubuuza osobola okunyonyola ku kikyoyagala oba okujja ku offices oba osobola okujja ku offices zaffe Kasubi ne twongera okunyonyola. Dr. Tiamale bwentu mbazigidde Segula Microfinance bakadama bagala okwogera mu business za mwabalina business obutono kabadde kaako nakali awo tekali akanyoka enswera kateeke mwaka sendo okuva mu Segula Microfinance bw'oba oyagala okutereka ensimbi zo osanga zirina amagoba ag'ekiyudaaya nga amagoba gaweerera ddala mu nsimbi zo naddala bannaffe ababeera ebweru jaziteeka mu banka omugezi azozeemu gyo nga teziriiko oyo nga teziriiko katwagala mugobera ddala mu ggwanga lya Uganda ne Segula Microfinance Tennis Benz.